Muyimbi Irene Namatovu ono nga mukyala wa Honorable Geoffrey Rutaya avuddemu omwasi ku nsonga z'omukulu Edrisa Musuza ne Honorable Minister Fiona Nyamutoro. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV webale kubanga oli naffe webale kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nawe gy'oli oli bulungi. Atana subscribinga ke kaseera obenga subscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga nga kutuusaako. Kakati ebintu bingi nnyo bigenda mu maaso naddala ku mukwano gwa musajja mukulu Edrisa Musuza ne Honorable Fiona Nyamutoro okuva olunaku Edrisa we yavaayo n'alangirira nti Honorable Fiona Nyamutoro mukyala we era balina n'omwana. Ensangi zino abadde agezaako nnyo nga buli gy'agenda oba ku show bamubuuziza ng'ababuulira oba oliawo juzi gyebuvuddeko aneeno baali ekitugumu era we yatandika okupafominga Honorable Fiona Nyamutoro n'ajja ku stage n'amusangayo era ne bapafominga bulungi nnyo nga kweggamba nga beeraga omukwano, naye abantu abasinga tekyabaleka kye kimu. Nga womanyi tulina ba social media in-laws, brothers and sisters in-laws be bangi ku social media ne ba mothers in-laws bangi. Abantu tekyabasanyusa abawa amagezi ne batandika era ne bagamba Eddy Kenzo alemeddwa, simanyi abamu ne bagamba nti Honorable Fiona Nyamutoro mbu yamuloga, mbu ennaku zino takyakuba music, mbu kuggyako ali mu kweraga ne minisita. Era abamu ne batandika n'okugamba mbu singa mulala oba singa ebyalaave oba oliawo tebyajja mu bulamu bwa Eddy Kenzo mbu yandibadde essaawa eno ng'akompitinga n'Abanigeria, mbu n'okubanga oba oliawo yandibadde abayitako n'afuuka namba emu wa Africa, kubanga essaawa ya kakati wetwogerera Nigeria ekiriyo kitokota si kisaanikire. Mukwano gwange ekiri e Nigeria kitokota si kisaanikire ku bayimbi Burna Boy, Davido, Wizkid, Rema, Donny Jazzy, bangi ekiriyo essaawa ya kakati beeyogerera ebisongovu era olutalo oluli e Nigeria bali mu kwevuma, bali mu kweyabya, bali mu kubanga baani following awo ku social media bingi muliro gwokka gwe guliyo, muliro gwokka. Era nalabye olunaku lw'eggulo nabaddeko awo ne ndaba Davido yagambye mbu Wizkid kyamusinga bwe bumpi, mbu obumpi bwa Wizkid bulinga bwenkana ne kaliya ye bwekoma. So mbu waabanga mu butuufu yazaalibwa mwana w'omukazi mbu ayagala bagende mu studio bafulumye ennyimba bakole sho balaba anaanasinga. Kyekiri e Nigeria bali mu kweyogerera music industry. So abamu bagambye mbu eno chance Eddy Kenzo yandibadde ng'agikozesa okubaako nga aggusa music we wala mbu n'abeera ku lukalu lwa Africa n'aba nga ye nnamba emu asinga ku lukalu lwa Africa. Mbu naye ekyewuunyisa mbu instead okugenda mu studio abe nga producinga music mbu ali mu kweraga mapenzi ne Honorable Minister Nyamutoro. Bingi nnyo ebyogeddwa naye kasajja kato jjukira nti abadde amaze ebbanga kuva Rema we yamulekawo nga mumusibyeko abakyala n'abakyala, ate avuddeyo abalangiridde mukyala we ate mumufuukidde ekizibu. Musajja wattu yali asirikidde obulamu bwe, abamu mutuse n'okusiba mbu mbasiba singa muleetayo ekifaananyi ng'omukyala oyo oba aludde naye byonna navayo n'abaprovinga wrong. Buli kimu kikyo kye mwagaza omusajja. Omukyala Irene Namatovu naye yavuddeyo n'agamba nti ebintu bya mikwano gino nze mbimanyi, ffenna tuli ba celebrities. Nze natandika ne musajja mukulu Geoffrey Rutaya nga tuli mu bandi yemu. No. Omukyala oyo talimbye, bali mu bandi yemu era y'omu ku bakyala bensobola okugamba nti yagumira bingi
Irene Namatovu bamwogerera ebigambo bingi nnyo nga bw'atasaana gundi Geoffrey Rutaya mulungi nnyo, yandifunye omukyala amuggyaamu, biki byali bingi naye bo be bamanyi omukwano gwabwe. So naye yagezezaako okubanga avaayo n'agamba nti asobola ogaidinga ababiri bano, Eddie Kenzo ne Honorable Fiona Nyamutoolo, engeri gye balina okuba nga batambuzamu obulamu bwabwe naddala n'omukwano gwabwe okwekuuma nga bakyali wamu mpaka nti kubanga bonna essaawa eno bonna bantu banene bali mu limelight. Oli minisita ssaawa yonna alina okubeera ku TV, essaawa yonna alina okubeera mu mawulire kubanga gye bamuinvitinga oba agenze kubanga representinga senior we, of course balina okumuggyako interview. Ate nga totasobola okwerabira nti bwe baba bamukozeeko interview abanamawulire bali very stubborn. Amala wali okubanga ayogera ku mulamu ogubaddewo ate n'akyusaamu question, alina okuba nga amubuuzaako ebikwatawa ku mukulu Eddie Kenzo. So lwakuba nti Honorable Minister Namutoolo is very smart, mukyalo oyo ali very smart, era bw'aba agezaako okwansalinga questions ali very steady nnyo, tomala gamutomeza era alina engeri gy'akuddamu naawe n'oleka ng'okuze ki ng'omatidde. Mukyala tavuma oyo gw'olaba, alina engeri gy'ahandolingamu ebintu bye mpola. So yagamba nti ye asobola okubaako advice y'okuba nti mukwano gwabwe basobola okugutambuza era ne gusigala nga gutambulira wamu, nti kubanga mukyala Namatovu agamba nti Eddie Kenzo si gwe gusoose okufuna omukyala. Ajjukira nti yalina omukyala Rema Namakula, naye ebintu byatuuka ne bikola bitya ne bitatambula bulungi. Bonna baali bayimbi naye eyo sayidi zeeyo ne bigaana, nti kati ate Mukama amuwadde amugemulidde n'amuwa ate omuntu omulala naye omunene ali muki mu mawulire. So yagambye nti yasobola obbagaidingakoko nti ekintu kino bayinza okukitambuza wamu nga wobaawo bwe baba nti oba asanze minisita amuwerekeddeko ku mikolo bibeere ye abeere husband n'atabeera muyimbi. So simanyi mutegeera ekintu ekyo husband nga si muyimbi, nga bwe babagamba nti Kyagulanyi bamwagala nga Bobi Wine, so si Robert Kyagulanyi ku stage. So wano agendayo nga Edrisa Musuuza bawa Honorable Minister, so si kugendayo nga Eddie Kenzo, simanyi munju waawo. Kitegeera nti ekyo kiba kiraze ekifaananyi kirala nti agenze nga bawa minisita. Edrisa Musuuza aba agenze nga bawa minisita okuwerekerako mukyala we, awo Eddie Kenzo tabeerawo. Nti ate bw'aba agenze nga Eddie Kenzo agende nga Eddie Kenzo omuyimbi, eby'omwami ebyo bisigale eno ewaka, akuba abantu omuziki oba minisita gy'ali wali mu audience bikomaawo. Ebyobufumbo ebyaki twagala n'oba biki ebyo tebabyogere, baleme kubyogerako. Naye bw'aba agenze ng'omwami ate Eddie Kenzo aleme kukola ki kulabikako, abeere ng'omwami responsible husband awerekeddeko omukyala we oba ku mukolo ku function period bakomewo. So nti balina okwawula ebintu ebyo ebibiri, okugenda nga bba n'okugenda nga musician. Nakyo kiyinza okukola amakulu nga ye we yandigenda kale bw'asalawo n'aba nga awerekeddeko omwami we nti agenze mu kiti nga ky'omukyala wa MP, so n'aba nga tagenze nga Irene Namatovu omuyimbi. Tuuza kyagezaako kubanga ayogera. So naye nga kyetusuubira nti zonna advice ennungi nnyo, ate era bwe bagamba kasita nabo baba bawulira. Ate kirungi mukyala Irene Namatovu bonna bali mu music ne mukulu Edrisa Musuuza, kyemanyi nti ekyasobola omutuukirira era n'amuliiramu oba n'amugamba kiri gy'ali okuba nga buyinga that idea oba n'agamba nti nze wange ebyo tebikola. So kiri gy'ali okuba nga asalawo kyalaba nti kye kituufu. Naye nga kugamba kimu nti tuli wamu era nga tukyatambula wamu, omukutu guli gumu gwokka, that is NCK TV. Gwatanaba kubanga osubscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu tukyakomawo nabyo, sigala naffe tovaawo.